أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسنات يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنعم المولى ونعم النصير قرآن وإليك المصير قال الله تعالى ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر الآية قد وفي mukulu w'amashekhe mu ggwanga Sheikh Nanoba bakadde bange fudala al mashaikh abakulembeze baffe mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti wakati abantu b'enju eno abagenyi ba Dr.Kaliisa mwenna batakyasobola kuwaniriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukkirize twebaza Allah olw'ensonga nnyingi n'emu ku zo nti ffe akyatuleseewo ne tubeera nga tusobola okubeera nga tusabira bannaffe. Era mu ngeri eyo njagala okwebaza abantu b'enju eno olwa kino kye mutukoledde okutufunyisa omukisa ogw'owamu okubanga tusobodde okubeera nga tusabira ku Dr. A.A.Kaliisa okwawukana n'abafu abalala kubanga ekyokufa Qur'ani yonna teri mu tteeka lya kufa. Katonda ng'alagira abantu nti wali ekiragiro ky'okufa. Singa mwalimu etteeka ly'okufa amateeka bagamenya. Etteeka ebeera sala abangi abatasaala, etteeka liba zaka bangi abatawa zaka. Naye kino tuli ku kintu eky'obuwaze ekyalina omutuukako era nga kyatuuka. Naye ng'ekitalo ekirimu mu kugenda kwe tetwaziika mubiri gwokka wabula twaziika ilimu gye tutagenda kubeera nga ate tuzzaawo. Ilimu eyagenda mu ttaka ojja ginoonye olwaleero Wandege yabanja, Salamu TV ebanja, ebidaala we yayimiriranga byonna bibanja. Binoonya A.A.Kaliisa tebimulaba. Kino kye mutukoledde. Tusaba Allah basasule musera n'edduwa zaffe Allah abeerenga azikiriza. Oweekitiibwa Nabbi Muhammadi yatusomesa ebintu bingi. Bano ba Dr.Kaliisa ku bye baakola singa tetubasabira kubanga bo bye baakola ebituufu ebiri. Naye tulaga obukulu bw'okusabira omuntu nti ne gw'olowoolerezaamu obulungi era ayagala edduwa zo. Abantu ffenna ennaku zino ekigambo kino ntera okigamba abantu nti tukimanyi abo walimu nti omufu asinga okuba ew'ebbeeyi ye mufu aziikiddwa e Madiina wali mu Baki el Garkadi. Oweekitiibwa Nabbi Muhammadi batuga nti bw'anaamala okuzuukira abagenda okuddamu omugoberera bafu b'e Madiina. Era abantu beegomba nnyo baziikwe e Madiina. Naye e Madiina awo lumu yali atambula ne banne nga gwe bw'ogenda ku bijja by'ewammwe olambule. N'obukulu bwa Madiina n'agwikiriza ebijja bibiri. N'ayita banne bwe baali batambula n'abaga nti abange mukomeewo. Ne bakomawo. Bwe bakomawo yabagamba nti kabbuli eno ne gye mulaba n'eno abantu abagirimu yu'adhibaani, omuliro guli mu kabbuli gwaka. Bamubuuza nti ya Rasulallah, bano omuliro ogwaka baakola musango ki? N'abaga nti wama yu'adhibaani fil kabir, ekyewuunyisa kye baakola si kinene. Bwe yasirika n'afumitiza n'aga nti bal huwa kabir, mbadde ndowooza si kinene naye ngenza okusanga nga kinene. Ne bamubuuza nti ya Rasulallah baakola ki? N'abaga nti ahaduhuma, omu gwe mulaba ku kabbuli eno ye ekimwokyesa omuliro mu kabbuli kana la yastabri'u min bawlihi,
bwe yagendanga okufuuyisanga afuuyisanga bw'akoze eki bw'ayagadde gwaka naye obwo obulamu ffenna si mwe tutambulira ekyawuzu nakyo kizibu n'aga nti wathaani ate kabbuli ey'okubiri nannyiniyo yo gwaka lwa nsonga kaana yamushi binamiima yatambuzanga lugambo eyo yemboozi eri mu kibuga kati olwaleero oli atula waatudde nagga nti wallahi nakulinda dde okulukuwa tuli ku ddo wano ye tebimukwatako ali muddumu okuva lwe twatuuse paka lwe tunaamala ekyo ebintu ebyo bibiri bikulaga nti tewali muntu ku nsi kuno gw'ojja kugamba nti ali 100 ku 100 ali 100 ku 100 ye Allah jalla jalaaluhu yensonga lwaki sahaba gotera okutusomesaako mu kiseera kino yajja eri owekitiibwa nabbi Muhammadi n'agamba nti ya Rasulallah mbadde ne maama wange ne taata wange nga wano abaana ba Dr.Kaliisa taata yaliwo ne maama nga waali ne bagambye bwano wadde asoma Haji Kalimu ono aga nti ne bakyala ba dokita ekitegeeza nti wano waliwo abaana nga bo basigadde enfuuzi nammwe ba-Kaliisa nammwe mulimu bahajati mubasomye nammwe mwasigala muli nki namugamba naye luli mbadde nagenda ng'ewaka nga nyina kye mbatwalira kati mbakolere ki nga ŋŋenze okubeera nga ŋŋendako wa dokita gy'atakyali owekitiibwa nabbi Muhammadi yagamba sahaba oli namugamba nti omuntu wo bw'abanga afudde kati nkigamba buli muntu ali mu kidaala kino omuntu wa Allah bw'abanga amututte nabbi yaga nti mukolere ebintu 5 ebintu bimeka ebitaano ebyo tugenda bimalayo olw'obudde onampadde butono n'ebitaano ebyo byonna ne bye tutagenda kumalayo bwe tunaabimalayo jja bisanga mukolo guno byonna mwebiri era osaasiranga nnyo omuntu asinzira gy'asinzidde ye ng'avumirira mikolo gino ebitaano nabbi nga bwe yabyogera byonna mu mukolo guno bikola ki mu bintu bye bajuliza abagivumirira emikolo gino oli agamba nti nabbi ye nga teyagikola bannange nabbi obutakola mikolo gino ensonga zaali nnyingi naye emu ku nsonga ezo nti abantu be yawangaala nabo bonna abaamukkiriza tekuli gwe bayita maruhumu nga bwe tuyita Kaliisa tekuliiko maruhumu naki bwe boogera ku Abubakari tugamba tutya bwe boogera ku Umaru tugamba tutya bwe twogera ku Usman tugamba tutya Khadija Dr.Kaliisa ate taata weeka bali ekigambo kika radiyallahu anhum ekigambo radiyallahu anhu ekyo abamu tubaligamba nti dduwa tuba tusabira nedda nga tusaba mu Luwarabu temuliimu kikolwa kiwedde radiyallahu anhu baafuna certificate okubanga baalaba ku wekitiibwa nabbi Muhammadi ne babeera nga baamukkiriza ekyo okubanga baamulabako ne bamukkiriza Allah bonna yabasiima bamujjana ffe singa tubadde tumanyi nti dokita wa mujjana wano obudde bwaffe tetwali bumaze ne tuzze wano kwegayirako Allah kubanga maruhumu asaasirwa buki kati oli yagamba ate nno oli amugamba ne bakadde bwe baaliko radiyallahu anhum naye yamugamba nti bakolera ensonga mmeka zonna ziri wano yagamba esooka as-salatu alayhima kati kitwala salatu alayhi as-salatu alayhim omufu bw'amala okufa mu bintu byakubanja akubanja okubeera ng'omusabira abakoze kino Dr. King Hamadi Haji Kalimu mukoze ennono y'owekitiibwa nabbi Muhammadi kubanga dokita mu byatubanja mu kabbuli gyali takyatubanja mmere wabula tubanja kumwegayirirako Allah tumusabire mu maaso ga Allah tusaba Allah okusaba kwaffe abeere nga akukkiriza n'atugamba ensonga ey'okubiri nabbi gye yayogera mu hadithi n'aga nti wal istighfaru lahum abali baali babiri katugamba nti wal istighfaru lahu oba wa istighfaru lahum bw'omala okusaba ate era omufu asigala akubanja al istighfaru okumwegayirirako Allah amusonyiwe byeyasobyanga omuntu tulina enjogera gye twogera etali ntuufu
era njala tugitereeze nga twogera tuwantuga nti Katonda amusonyiwe byakola ki ebyakola ki omuntu mu busiraamu asobwako mu ngeri 3 bayongerako eyokuna ngenda zoogera ebisobye ku muntu biba mu ngeri mmeka 3 bayongerako n'eyokuna omuntu asobwako ebimusobyeko nga yeebase era oyo byakoze byonna nga yeebase Katonda tabimuwandiika kwana mumanyi bye mukola nga mwebase bw'oba oyagala obitegera buuza bahajjati bali oba bahajjati ebikusobako nga weebase buuza bahaji byonna byokoze nga weebase bikusobako buki okusobako okwokubiri oba ogudde eddalu omulalu ali ku street awo buli kyakola kimusobako buki oyinza omusanga nga engoye azijjeemu kimusobyeko buki okusobako okwokusatu aba mwana muto wano nga wazze n'omwana omuto tekimugaana kubeera nga ali wano nakuba wano susu ye byakoze ebimusobako buki omuntu owokuna gwe bayongerako baba bamukase bukasi omuntu asobwako mu ngeri ezo zokka ebisigadde byonna omuntu abikola abimanyi omubbi wagenda okubba ng'okola ki ng'omanyi olunaku lwasigula muka munno wamusigula tekikusobyeko busobi bannange ebintu bye tukola tebakulimba obwongo bwo nti bitusobako busobi tuzze wano okwegayirira dokita Allah amusonyiwe byeyasobyanga omuntu yali muntu era tebakulimba nti waliyo omuntu atasobya kati atugambye ekitiibwa Nabi Muhammadi n'atugamba nti wal istighfaru lahu mu byatubanja dokita tusabe Allah amusonyiwe ate okusaba kirala n'okusaba Allah amusonyiwe kirala ekyokusatu dokita mu byabanja ne bwe nakoma ku ekyo n'entuula yagamba nti wasilati rahmi allati la tusalu illa bihima dokita mu byasigala abanja nga ali mu kabbuli era nga musanyufu nnyo nga bikoleddwa okuwulira nti abaana be ne famire y'A.A.Kaliisa bonna n'abantu abaali bamwegattirako nga yafuukanga ensonga abantu abo okubeera nga bajja mu nnyumba ya Sheikh Kaliisa oba mu nnyumba ye A.A.Kaliisa sulati rahmi okusigala nga muli bumu dokita kibabanja abaana ba dokita ababanja okusigala nga muli bumu baganda ba dokita ababanja okusigala nga muli bumu baganda bange olwaleero ekizibu ekiri mu famire ewaffe n'ewammwe Luganda ekizibu ekiri ewaffe n'ewammwe Oluganda osanga abantu babiri maama y'omu taata y'omu ne wallahi nga tebeewa salaamu abalala n'obasanga obujega olw'okuba baawula ba maama bagatta taata ekyo kyokka ne kibakola ki ne kibaawula dokita ababanja okusigala nga tuyungagana baganda bange ekigambo ky'Oluganda waliwo omusajja omu bano ba Sheikh Semambu bamumanyi Sekakiza bamuyita Hajjaji bunu Yusufu Thaqafi Hajjaji bunu Yusufu yali mukulembeze wa Busiraamu yakulemberera mu kiseera babayita ba Umayyads we bakulemberera Obusiraamu bamulondanga gavana Iraq awo mu kitundu bakita bas naye mu bakulembeze abakambwe Hajjaji oyinza omunoonya n'akubula mu bakulembeze abakambwe Hajjaji ojja munoonya akole ki akubule ne Hajjaji bino bye yakola mu bukambwe bwa katono yafuga ya olunaku lubamulangirira nti gwe gavana Basra abantu bamulinda nga wano bwe tulinda omugenyi omukulu kubanga ffenna tulinda ebigambo by'omugenyi omukulu bwe bamulinda ayogereko gye bali yajja n'atuula ku ntebe ye famakata saa n'amala essaawa nnamba nga tavaamu kigambo bwe yatandika okwogera yayogera ebigambo bino yaga nti ya ahlul Iraqa abanga abantu be Iraqa ahlul kufuri wa nifaq abantu abajjuledde obukafiri n'obunnanfuusi yabaga nti inni ara ruusakum kad aynaat mwenna ndaba emitwe gyammwe gyengedde n'abaga nti wahana hasaduha n'akaseera k'okubeera nga gikungulwa katuuse n'abaga nti wa inni la swahibuha agenda okukola omulimu ogwo yenze Hajjaji yabafuga nga tewali avaamu ddoboozi akaseera ke yafuga si kanene naye yaleka emitwalo 10 nga mifu yagisse n'aleka emitwalo 2 yagireka mu kkomera yakola ebintu bingi Hajjaji
naye mu byakola ebingi era mu bukambwe bwe yali alika kafyu kati lukirigamu waliwo atakitegeera kafyu ababoda babagamba saawa mutebakirizibwa kutambula mwe baba wange obudde era ne mwebbirira naye kati muwulire kafyu wa hajjaji yali alika kafyu Iraq awo n'abaga nti baada al magaribi ng'ewedde saagala kulaba muntu atambula basajja be bamugamba nti gwe tugwikiriza nga atambula tumukole ki n'abaga nti idhuribu unqahu mumujjeko ensingo in qala nafadha ye bwe yayogeranga ng'ateeka mu nkola abasajja baatema ku bantu ensingo ne batugamba nti olunaku lumu baada al bikalil magaribi yali yakaggwanga butikitiki bwe bwakayitako fa idha bi akhihi baleeta muganda bwe bamukutte ali eyo atambula magaribi ewedde alina engamiya zaalunda ne bagamba nti ono tugenda kumutema katumutwalo wa mukulu we kyasalawo kye tugenda okukola ki okukola ne bamuleeta n'amubuuza nti mabika ya Abdallah gwate bakuleetedde kiki ekikuleesezza n'amugamba nti mukaba wange bankutte magaribi ng'ewedde ng'etteeka lyo ndimenye ne wallahi ma kharajtu tewali kinfulumizza kuva gamba nti menye etteeka illa min ajli ibilili ngamiya zange zakutudde abalunzi mukimanyi nti osobola okufuluma mu nnyumba ssaawa 8 okomyewo ente mu kiraalo kubanga enkeerokera mu misango ng'ensonga ya omusajja ewulirwa ne hajjaji n'obukambwe bwe yagamba basajja be nti n'oyo nankuwadde muganda wange naye idhuribu unqahu mugende mumujjeko ensingo abagamba bagende bamujjeko ki n'ekigambo kya Oluganda Dr. Kyababanja A.A.Kaliisa Dr. Kyasigadde abanja baani batugamba hajjaji n'obukambwe bwe bwonna n'obutemwe bwe bwonna utiya bithalatha muttahamu bamuletera agasajja 3 omu 2 3 naye nga abasajja abo utuhima biqatli adami bateeberezebwa nti waliwo omuntu gwe bakoze eki gwe basse fetteeka mu busiramu batugamba nti almuttahamu bari'u ma lam yatimu idanatahu omuntu taba na musango okujjako nga tumaze kakasiza ddala ky'omusango yagukoze eki hajjaji baga nti mugende munoonyereze ne banoonyereza nekikakata nti ddala abasajja no be bakijambiya be batemu abasoomu ki sharia mugimanyi ono Sheikh Bakari Musoka agimanyi badokita b'abantu bagimanyi mu busiraamu omuntu watta akola ki fe mu busiraamu tusobola okutta ekyalo kyonna Kawempe oba district Kampala singa beekobaana okutta omuntu omu ne tukakaza nti beekobaanye tuga nti bonna bakole ki tewali ddiini yakuuma musaayi gwa muntu kwenkana busiraamu era omuntu yenna gwe mugamba nti akoze obutujju nga bukoledde mu busiraamu aba akoze bibye ng'omuntu taba tabikoledde mu busiraamu mu busiraamu tetulinayo butujju obusiraamu bwakuuma omusaayi gw'omuntu okusukka gwe kyolowooza naye olwaleero bw'owulire temu lyonna baliteeka ku basiraamu buli temu litebeera ku basiraamu mu nsi yonna tewali ddiini tewali mateeka tewali nzikiriza tewali ki kyakuuma musaayi gwa muntu kwenkana busiraamu kubanga Allah yatugamba mu Qur'ani oyo nti mu bintu byewateeka ku bantu anna nafsa biki bwatta bakole ki wal aynu biki bw'omuggyemu eriiso bakuggyemu ki wal udhuna biki omuggyeko kutu bakuggyeko kutu wasinnu bisinni omuggyemu erinnyo naye bakugye ki bakuggyemu erinnyo wal juruhu kisas ne bw'oba omutemye lubale naawe olubale balukole ki tebakulimba mu busiraamu omusiraamu tewali ddiini yakuuma musaayi gwa muntu tewali nzikiriza tewali mateeka gakuuma musaayi gwa muntu kwenkana busiraamu musajja ko ekitibwa Nabi Muhammad hajjaji baleeta abasajja baye 3 be bateebereza nti bassa omuntu ndi kumwe A.A.Kaliisa kati benjogerako babaleeta bonna 3 ddala kikakata oluvannyuma lw'okunoonyereza nti abasajja be bakobaanye ne batta omuntu hajjaji n'abagamba nti olw'obukulu bw'omusaayi gw'omuntu idhuribu anakahum bonna 3 mugende mubajjeko ki mubajjeko ensingo olw'okukuuma omusaayi gw'omuntu naye bo tebattanga kimugunyu baleetanga abantu ne bajulira nti bano be batemu abassa omuntu
abatemu bwe bajja nga bayisa abantu nga batuze wano olwaleero hajjaji n'ategeeza abantu nti bano be batemu kikakase nti be batemu yalina abasajja be bayitanga basayaafu baali ba specialist mu kutema nsingo abawarabu ne kati bakyaliyo ng'omusajja bakuleeta ne bakubanga bakutadde ku ruku bwoti oli ku maviivi musajja n'ava eri n'atemako ensingo omulundi gumu nga babatadde awo bado basayaafu bonna basatu akribai mbayinako oluganda yala ndi bonna basatu mbayinako oluki olw'obukulu bw'oluganda lwe mbagamba hajjaji n'obukambwe bwe yagamba omukyalo oli nga nti abantu bano bayita otya yamugamba nti al awal ono gwolaba asooka wano fazawuji yebaze yanjije ewaffe wathani ate owokubiri fa akhi mwanyinaze wa thalith owokusatu fa ibni mwana wange nze mukola ki abantu bonna basatu nga bayunga directi ku mukyalo oli hajjaji n'obukambwe bwe yatunuulira omukyala kyagenda okusigalako nga kinene omwami agende omwana agende ne mwanyina agende yamugamba nti mukyala gwe nkukkiriza n'obukambwe bwange bwonna istashfi'u fi wahid kubasa tuwolerezaako ki y'omusigaze omukyala yatunuulira abantu bano bonna omwami kubanga omwami eri omukyala kyabanga kikulu nnyo va ku bino ebiseera obeera naye nga taliiwo yagenda dda naye nakulimba akola ki waali naye bali abakyala omwami yabanga mwami n'omukyala nga mukyala yatunuulira omwami nga kikulu n'atunuulira mwennyina nga kikulu n'atunuulira omwana we nga kikulu naye bonna basatu bwe yabateeka ku binzaani yaga nti bal astashfi'u fi akhi bonna basatu mbatunuulidde naye mwannyina ze ye gw'obooleka omwami ta n'omwana kola ki omukyala hajjaji yatunuulira olwaleero gwe kyolaba nti kizibu kubanga ebizibu ebiri mu famire abaana abalenzi ne bannyinaabwe byebizibu ebiri mu famire yabuuza omukyala nti walima al akhi ya amatullah lwaki ku basatu omwami n'omwana ne mwannyoko olonzeeko mwannyoko naga nti amma zawuji ono baze ye bw'oba omusefa mawujudu waali yagamba yakola ki omukyala akulimba ano n'akabamu amaziga tebakyatula nayidda naku ziba 10 kubanga omukyala afiiriddwa obusamu bwamu ennaku 10 mwameka arbaatu ashhuri wa ashara ennaku 13 ne wallahi omusango oluvanyuma lw'omwezi gumu ng'apepe yannabalala naga nti fama wujudu ye waali nja kufumbirwa omulala naga nti wa amma al ibn ate ono omwana ye naye tta kubanga fama wuludu nazaala muki nazaala muzaale gye naafumbirwa nja kuzaala y'omulala naga nti wa amma al akhi naye ono mwannyinaze ono fama fukuudu ye bw'afa aba akoze eki aba afudde mwe baana ba Jabulunuuru Kaliisa temulinayo mukisa gwa kweyongerako mukama wammwe bwe yagenda kati mugenda okugenda enkya bagenda kubika Haji Kalimu luli babike Muhammad luli babike Kin time agenda kutuukanga luli abadde mukama wammwe nga temusalawo kati mwe musalawo nammwe kigenda kutuukanga temukyasalawo temuliiwo abaana ba dokita olwaleero dokita yagenze temulina mukisa gwa kweyongerako bannanga oluganda ebirala lwe sibimaleeyo naye mbibemba kubiriza dokita ababanja okusigala nga muli bumu. Salaamu alaikum. Allahu akbar.
tweyanze Shk Yasin Kiweewa era mukadde wange omugenyi omukulu nsaba okutegeeza nti ekitundu ekiwalimu nakyo tukiwunzise naye Sheikh Kiweewa bw'abadde akyatuusa ebigambo bye wennengeredde Sheikh Ssekimwanyi atole ku salaamu. So mukadde wange eno ye Salam TV.